Eno ye Salam TV. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. تمويبز الله سبحانه وتعالى الله أبونغي زنغة تشاري بلام وشيب جل جلاله نجني بينجرا الله سبحانه وتعالى أتودي تشنجري تشوبلام Allah takomyo kwa atwadde ekyengera eky'obusiramu. Allah takomyo kwa atwadde ekyengera olwaleero olunaku lwa Mande wiiki esooka mu mwezi. Ate nga lwe lunaku olusooka mu wiiki eno. Allahu akbar, kyabbeeyi. Wallahi tuli mu baddu abayitirivu. Allah bawadde obulamu, ekyengera ky'obulamu. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Era omwana Adamu ayagala okwebaza Allah olw'ebyengera byamuwa. Ayinza kulimula ekigambo ekigamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Gamba alhamdulillahi rabbil alamin. Ab'ebitiibwa mwenna abali ku Salamu TV, saawa 3 paka saawa 4 ez'ekiro tubeerako wano alhamdulillah. Era twatuuse dda omwanjuzi w'omutesiteesi Kiggundu Abubakar Siddiq. Kyembasaba kigambo kimu kyokka. Funa essimu yo. Gye essimu yo mangu biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Ekyokubiri gye ekitabo kyo tubeeko bye tusoma naddala ku ddiini yaffe ey'obusiraamu. Ekyokusatu essimu yeeyo ebeere ng'eriko kantu, ebeere ng'eriko kariziki biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Ensonga muba mugimanyi naddala abamu mwatandise dda ennamba eri ku screen yeeyo biidhinillah. Programu eno tuyitamu mwana wattu programu ya kwekulaakulanya mu mbeera y'okwongera obulungi ku mirimu gyaffe egy'ebbeeyi, ate nga tubeera na mu mbeera za kubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Tusoma eddiini yaffe ey'obusiraamu. Thaniyan ne tubaako enkwata gye tukwata mu maali yaffe ey'ekitiibwa ntusaddaaka. Thalithan ekyokusatu mwana wattu ne twerekereza ne tuyingira mu bwetaavu bw'abaganda baffe abalala. Saba wakiba Allah subhanahu wa ta'ala kitukuumire, naye Allah subhanahu wa ta'ala ayingire mu nsonga zaffe. Njabasaba ab'ebitiibwa abali ku Salamu TV, olutimbe luno eno olw'emikisa olw'emirembe oyitire ku nnamba ezo eziri ku screen. Muddwa Allah w'ekitiibwa obeeko akantu k'oteeka naddala mu nsawo ya Salamu Charity ebeeko abaana Adamu bangi bebeera nga eyambako. Awalan kigambo ekisookera ddala abaddu ba Allah ab'ebitiibwa. Omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yagamba khairukum ow'ebbeeyi mummwe ow'enkizo mummwe oyo Allah gwawadde obulungi man taala umuruhu, yoyo Allah gwawadde obuwangazi nga buwanvu. Takomyoko Allah wa hasuna amaluhu, oyo Allah gwawadde obuwangazi nga buwanvu ate era n'ayongoosa emirimu gye. Allahu akbar. Abaddu ba Allah ab'ebitiibwa, obulamu buno Allah bwatuwa bwakulongoosezaamu, bwakukoleramu emirimu gya Allah. Obulamu bwa Allah bwakwongedde chance Allah gyakwongedde yonna yafaayo obeere ng'olongoosezaamu. Omwana Adamu alaajana wabanga ali mu mbeera yakufa ng'alengera malayika al-mawti etuuse n'atandika okulaajana nti lawula akhaltani ila ajalin qarib, Allah wange senga onnindiikirizaako era akaseera katono nnyo bwe kati. Fa asaddaqa nongose, fa asaddaqa nsaddake, fa asaddaqa mbeeko n'ekitono kyenkwata mu maali yange nkiweeyo, wa akum min as-salihin, oba oliawo n'abeera mu baddu abalongoosa oba abaddu abalongoofu. Omwana Adamu yeegomba kaseera katono bwe kati Allah waba akamuwadde ne yeegasa nako, muddu wa Allah w'ekitiibwa agenda kubeera yeesiima ku nsi kuno ne ku nkomerero. Saba washiba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe omugaso mu budde bwaffe buno bwe tugenda okumala nga tuli wano ffenna nga nammwe mutaddeko Salamu TV ey'emirembe. Baganda nga b'ebitiibwa,
tunne bagenda ku musomo gwaffe ogwaleero gwe tugenda okukwatako biidhinillahi tabaraka wa taala. Imam Shafi'i rahimahullah yagamba nti waladatuka ummuka bakiya, mama we yakuzaala ng'okaaba. Wannaasu min hawlika yadhakuna surura, abantu abaali bakwetoolodde mu kaseera maama we yakuzaalira balina essanyu erigenderera. Basanyuka nnyo ne bagamba nti kuliko omwana nga bakulisa maama wange bamukulisa maama Nabagala Rashida bamukulisa ne bagamba nti kulika Abubakari, kuliko omwana wuuyo, mwana mulenzi masha Allah. Nawe wati bakulisa tikuliko omwana nga yeggwa andaba ku TV, nga yeggwa mpuliriza, nga yeggwa ali mu kukyeggulo kyali mu kulya, nga yeggwa wenna. Yagamba nti fa'amal li nafsika. Imam Shafi yagamba nti wandibadde obeera mugezi muddu wa Allah gwe basanyukira ng'oyingira mu nsi, fa'amal li nafsika, beera mugezi obeere nga weekolerera emirimu egigenda okugasa. Fa'amal li nafsika, fayo obeere ng'osaddaaka weekolerera emirimu egigenda okugasa. Fa'amal li nafsika, wandibadde weekolerera essala n'ozeesaalira, ala tannaba kusala salatu lisha'i, wandibadde ova ku TV dakika nga 5 n'ogenda n'osaala biidhinillah. Fa'amal li nafsika, beera mugezi obeere nga weekolerera emirimu egigenda okugasa. Muddu wa Allah w'ekitiibwa kasita omwoyo gwo gwawukana n'omubiri gwo, Allah n'akugyamu omwoyo bimaana n'ofa, muddu wa Allah w'ekitiibwa ogenda kuba tokyalina chansi ya kulongoosa yakwongera kukola ku mirimu gye mirungi. Fa'amal li nafsika, Allah ka chansi kano kakuwadde kakubeera ng'okoleramu emirimu emirungi. Fa'amal li nafsika, weekolerere muddu wa Allah. Kaitakun idha baku, kagenda tuuka akaseera nga bakkaabira, kaseera kyako hina mautika, ng'ovudde mu bulamu n'obwensi. Abaddu ba Allah bagenda kujja nga bakaaba, wallahi bagenda kukuba essimu nga bamaze okubika ti Seeka Bakari afudde. La ilaha illallah. Nga abantu bonna abeebuuza ti bagenda muziikawa saawa mmeka, kyekibuuzo ekiddako. Kaitakun idha baku, kagenda tuuka akaseera nga bakkaabira muddu wa Allah wenna ndaba. Kagenda tuuka akaseera nga bakkaabira maama wange nga tumukaabira. Kagenda tuuka akaseera nga nange bankaabira, naawe kenyini ampuliriza, naawe kenyini andaba. Hina mautika, nga Allah akugjeemu omwoyo ng'omaze okufa. La ilaha illallah. Nas'alullah husna al-khatima, tumusaba Allah tuwe enfeya ennungi. Naye yagamba Imam Shafi rahimahullah yagamba nti dhahikan masrura, gwe bakaabira ng'olina essanyu erigenderera. Wano jjuke wali oyingira mu nsi bakusanyukira, buli mwana Adamu yena n'asanyuka, ne baleeta ssente ne bakuwa ng'okyali kaana kato, ne basanyuka ne bakulika maama nti kuliko omwana wabale kuzaala baby boy, wabale kuzaala baby girl, nga basanyusifu bonna. Naye Imaamu agamba nti mu kaseera kana ak'obulamu bwo Allah obulamu bwakuwadde mu nsi, beera mugezi obukoleremu Allah byagenda okukubanja yawma al-qiyama. Katuuka akaseera nga bakkaabira hina mautika, ng'ovudde mu bulamu obwensi, dhahikan masrura, ng'olina essanyu erigenderera. Baddu ba Allah ab'ebitiibwa, njagala ndabe abaguddewo programu yaffe ey'olwaleero biidhinillahi tabaraka wa taala. Insha Allah njagala ndabe abantu 10 biidhinillahi tabaraka wa taala abaggulawo programu eno olunaku olw'emmande, olunaku olw'ekitiibwa, olunaku ennaku z'omwezi nga 5 Allah atuwadde obulamu. Allahu akbar. Gwani Allah gwawadde ekyengera ky'obulamu? Gwani Allah gwakyawadde omulimu ng'ogenda e Kampala n'okola? Gwani Allah gwakyawadde amaka? Abaana Adamu wallahi bangi tebakyalina maka, abaali basula ku mayumba agaabwe yahe nga balina n'ababapangisaako yahe nga olwaleero tebakyalina maka. Gwani olwaleero ng'olina ne TV? La ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Gwani Allah gwawadde ekyengera ky'ezzadde? Haji Nassa, gwani Allah gwawe ekyengera ky'ezzadde? Allah yagamba nti lillahi mulku samawati wal ard yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur. Waliwo Allah, obufuzi bwa Allah obwensi n'eggulu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yahabu liman yasha inatha, Allah agabira gwabeera yagadde
ezzadde nga lya buwala wa yahabu liman yasha adh-dhukur waliwo Allah bagabira ezzadde nga lya bulenzi bokka waliwo Allah subhanahu wa ta'ala batabikiramu aw yuzawwijukum dhukrana wa inatha waliwo Allah batabikiramu ويجعل من يشاء أقيما والواجب الله سبحانه وتعالى bafuddenga bagumba nga ku nsi tagenda funayo mwana n'omu kati webaze Allah muduwa Allah wekitiibwa gwani Allah gwawadde ezzadde ng'olina akuyita maama ng'olina akuyita taata gwani Allah gwawadde n'abazzukulu nze nina jjajja wange Sheikh Abdul Qadir Kizza Nakaseke district kadhi wa Greater Luweero lumu yali abala abazzukulu be mubazzukulu be ya rabbi Allah akbar ngamba kati ndabika nina abazzukulu nga 7 Allah akuwadde abazzukulu masha Allah tabarakallah gwani webaze Allah subhanahu wa ta'ala abebitiibwa njagala nfuneyo abaddu abaggulawo program biidhnillahi tabaraka wa ta'ala mbasaba mujje mu dashiika zino eziri wano biidhnillah oyitira ku namba eri ku screen yo owa MTN enamba egenda kujja era njasaba mukama wange ali mu byuma birenga gibateerako kaawo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala owa MTN star 165 star 3 star tekawo machati code oba machati ID yeyo 3 5 osembiyo hash biidhnillah teka mu sente account teka mu sente zonna zoyagala okubeera nga osindika zigende ku Salamu Charity omale otekemu pini yo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala zigenda kujja nga wolaba n'abanenya Mariyat wakoze era erinnya lyo ndisomerawo biidhnillah oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala ntumusaba n'akuwa ebirungi biyitirivu Sofia Cheyune naye atuuse masha Allah tabarakallah Haji Kato endakaseerawo ku muzikiti sinaba kulaba biidhnillahi tabaraka wa ta'ala Harriet Bira barakallahu fik wajazakallahu khaira baba ne batandise okujja nsaba abantu 10 biidhnillah nga sinaba kugula musomo gwe tugenda kusoma olwaleero bantu 10 mugulewo Haji Nasif Hassan masha Allah tabarakallah saba Allah subhanahu wa ta'ala teekawo mukisa mu kyonna ky'owadde abo bana njagala nfune abantu 10 owokutaano Haji Said Kamara atuuse owokutaano naam abantu 10 biidhnillah tubeere nga twanjula omusomo gwaffe ogw'olwaleero Zamzam Nakayenga ajati Zamzam Nakayenga naye atuuse barakallahu fik abo 6 wabulayo bana biidhnillah tutandika omusomo gwaffe itakunamba ezo kyandibadde kyawuvunanyizibwa muduwa Allah wekitiibwa ennamba ezikutwala mu jjana n'obanga oziina mu mutwe ennamba eyo ya MTN eri ku screen yo ntegereka baduwa Allah n'ogiteeka mu ssimu yo n'ogikuuma kubanga yaakhe enekutwala awantu walungi mbuzayo abantu bana biidhnillah nyanjule omusomo gw'olwaleero insha Allahu tabaraka wa ta'ala naam nga we mujja insha Allahu tabaraka wa ta'ala olwaleero tugenda tunuulira topic egamba nti obulungi omwana Adamu bwafuna nga asaddaase oba biki byofuna omwana Adamu nga osaddaase mu maali yo biki byolina ebyenkizo biki Allah byakutegekedde mu bulamu buno obwensi biki Allah byakutegekedde mu kabuli yo biki Allah byakutegekedde yawma alqiyama omwana Adamu osaddaake ensimbi yo ng'omanyi wowo biki byogenda okufunamu kyandibadde kyabuvunanyizibwa dduba Allah bebiti omuntu ayingira business n'agamba nti wano nfunirawa zekolera ku Nasser Road awo Kampala Nasser Road Freedom House Shatwi Media naye omwana Adamu abeera awo n'agamba nti wano wenteekawo sente zange nfunirawa wosaddaako kikyofunamu kikyogenda ofunamu washiba Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'an nti wa aqimu ssalah wa atu zaka mukwate musaale ssala wa atu zaka mukwate ne mu maali yammwe muweeyo zaka kwabo Allah bawadde omukisa ne babeera nga bafunye nisab oba ekipimo ekiweebwamu zaka wa anfaqu mimma razaqnakum mwerekereze mukusaddaake mu ebyo mu maali Allah subhanahu wa ta'ala gyabagabiridde
wasadaqa omwana adamu wa saddaka biki byafuna biki Allah subhanahu wa ta'ala byamutegekedde mu nsi muno ne ku nkomerero. Ekisookera ddala muddu wa Allah kyofuna ng'osaddaase as-sadaqa, mazima saddaka buli w'osaddaka Allah subhanahu wa ta'ala akwongera. Fihi sababu ziyadat al-amwal, mulimu ensonga Allah subhanahu wa ta'ala okwongera mu maali yo. Sahaba yitibwa Abi Kabsha al-Anmari radiyallahu anhu yatunyumiza n'atugamba nti sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Sahaba yitibwa Abi Kabsha al-Anmari radiyallahu anhu yatunyumiza n'atulaga nti yawulira omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam ng'agamba, yagamba bigambo ki Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, yagamba ebigambo bino: thalathatun, abantu ba miteeko esatu oba ebintu bisatu, uqsimu alayhinna, mbirayirako eyantonda Allah. Teyakoma okwo, yagamba nti wa uhaddithuhum hadithan fahfadhuhu, era n'ebigambo byenje nabyo gye muli mubeere nga mubikwata. Omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yagamba, omubaka wa Allah yasooka kulayira, oluvannyuma lw'okulayira yagamba nti ma naqasa maalu abdin min sadaqa, emaali y'omuntu tekendera na kuwaayo. Allahu akbar. Omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam alayidde, oluvannyuma lw'okulayira. Lwaki alayira? Limazid tawkidin wa ithbat, kubeera nga akkatiriza nsonga n'okunyweza ensonga, kigambo kyagenda okwogerako nti kya buvunaanyizibwa. Yagamba nti wallahi thumma billah thumma tallah ma naqasa maalu abdin min sadaqa, emaali y'omuntu tekendera na kuwaayo. Mu riwaaya endala yagamba nti bal yazid, yeeyongera bweyongezi. Byofuna ng'osaddaase muddu wa Allah, buli wange olina omutima ogwagaliza, olina omutima omugabi, wakiba Allah subhanahu wa ta'ala kuwa n'akuddizaawo, Allah n'akubeerawo mu nsonga zo. Nina mukwano gwange awangalira nasana, Allah subhanahu wa ta'ala mugeesezza n'obulwadde ennaku zino. Ekiwanga kino kirwadde eky'omutwe, naye yaako genda okujjanjaba, alaba sikaani yokka okuteekamu x-ray y'omutwe yaakhe bayinza okujjako emitwalo nga 3 ntandikwa butandikwa. Naye omuddu wa Allah yali annyumizaako Friday wedde, nangamba seeka, Friday ya weekend gye tubaddemu, nangamba seeka wallahi, naye omukyala yajja no ku muzikiti ng'alina obwetaavu, ne muyamba n'emitwalo 2. Ekiro ky'olwomukaaga Allah subhanahu wa ta'ala nattusa obulwadde bwe obw'ekiwanga, ne bamuddusa mu ddwaliro, bamukuba biru ya million 2 nga yaakhe talinamu wadde n'olwataano. Naye Allah subhanahu wa ta'ala n'amuleetera abaddu ku lw'omukaaga lwennyini ekiro, Allah n'amuleetera abaddu ne bamusasulira ssente ezo. Nga n'olwekyo tebalina basiraamu, la ilaha illa Allah, enkolagana ennungi n'ebitonde bya Allah tokolagana n'abasiraamu bokka bulungi, n'abaddu abatali basiraamu kulagana nabo mu mbeera ekyasinza okubeera ennungi. Obaagazisa obusiraamu buno oba oliawo, Allah n'akuyamba n'akuteeresa n'osiramulayo omuddu omu bw'oti, omwana Adamu n'aluŋŋama ng'aluŋŋamidde ku ggwe, wallahi obeera weesiimye. Abaddu ba Allah ab'ebitiibwa, ma naqasa maalu abdin min sadaqa, emaali y'omuntu tekendera na kuwaayo, bali yazid, yeeyongera bweyongezi. Ekigambo ekyokubiri kikyofuna ng'osaddaase, omugaso ogwokubiri mu sadaqa. Omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yatuleetera omulimu ogulala n'atulaga nti annaha talhaqu al-insan bilmu'min kamil. Mwana wattu, buli w'osaddaaka, buli weweerekeza emaali gy'olina etono eyo, nga bano baganda baffe abaabana abajja zaituni munyu, zamzam nakayenga akomyewo omulundi ogwokubiri n'emitwalo 2. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Ajati zamzam nakayenga yakyakulembedde n'emitwalo emika, emitwalo 3, emitwalo 212. Shabiru insimbe naye n'ayingirawo, masha Allah tabarakallah. Ismail Kawaka, Saidi Kamara nakomawo omulundi ogwokubiri. Haji Umar Wanyonyi naye nakomawo, masha Allah tabarakallah. Saba wakiba Allah subhanahu wa ta'ala abamalire, ababeerewo mu nsonga zammwe. Saba wakiba Allah abakubisize mu nsimbi zammwe ze muwaddeyo.
nezo mukyaleeta. Baddu ba Allah bebitiibwa, omugaso ogwokubiri gwofuna ng'osaddaase muddu wa Allah, Allah akuwa obukkiriza ddala obujjuvu. Omubaka wa Allah bw'ayogerako n'agamba nti la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tayinza kufuuka mwanadamu yenna ti la yu'minu ahadukum, tayinza kubeera mukkiriza omu mummwe. La yu'minu ahadukum, tayinza kubeera mukkiriza omu mummwe hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, okutiisa ddala ng'ayagaliza munne ekinyini kye yeeyagaliza. Wallahi weerekereza newekwata omutwalo n'oguwaayo munno gw'otamanyi. Allahu akbar. Wallahi munno gw'otamanyi gw'otalabanga nako, wallahi n'omuyamba. Allah subhanahu wa ta'ala akuwa obukkiriza ddala obwannama ddala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abutuwe. Ensonga eyokusatu, mwanadamu gy'ofuna ng'owerekereza emmaali yo n'osaddaaka, omubaka wa Allah gy'atuleetera sallallahu alayhi wa sallam, yatugamba sallallahu alayhi wa sallam annaha tamna'u al-jara'im al-maliyya mithlu as-sarqat wan-nahbu was-satu. Buli w'okwata mu maali yo n'osaddaaka, washiba Allah subhanahu wa ta'ala tamna'u al-jara'im, Allah akutaasa ebizibu emitawaana egiyinza okugwa mu maali yo. Oyo yenna yagala okukuuma emmaali ye, ebyobugagga bye Allah byamuwadde. Olwaleero mataka gaffe gagenda, fulani ajja n'agamba nti mwana mbagobyewo, ng'alaba abantu temusaanidde kubeerawo, n'ateekawo emiti oba n'ateekawo ensolo. Naye oba oyagala Allah kuumira emmaali yo, wallahi beera mu baanaadamu abasaddaaka. Obujulizi weebuli nga Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam batulaga nti omwana Adamu asaddaaka, washiba Allah subhanahu wa ta'ala mukuumira emmaali ye mina sarqaati. Allah akutaasa ababbi abayinza okuteega ku bodaboda ng'odda ewaka, abayinza okuyingirira mu nnyumba yo. Waliwo abaana Adamu nga wallahi amaze emyaka kumpi 4, amaze emyaka kumpi 5 nga babba banneiba, ne babba abantu bonna, ne basenda akaalo konna ne bababba, naye nga ye waaki tebamuyingirangako mu nnyumba ye. Lwaki? Abeera mu baana Adamu abasaddaaka. Allah wamuwa ku nsimbi n'awaayo zaka, Allah n'akuuma emmaali ye, n'agitaasa ababbi, n'agitaasa abatemu, n'agitaasa za aksidenti. Emmaali ye Allah n'agikuuma nga tegenda kugwa mu mazzi, wabanga asuubula China ng'emmaali tegenda kugwa mu mazzi. Allah subhanahu wa ta'ala agikuuma. Lwaki? Nti omwana Adamu oyo asaddaaka mu mmaali ye. Omulimu omulala baddu ba Allah bwekitiibwa, ensonga endala gy'ofuna ng'osaddaase, najatun min hurri yawma alqiyama. Washiba Allah akutaasa emitawaana n'obukambwe obugenda okubeerawo yawma alqiyama, n'ebbugumu eriyitirivu erigenda okubeerawo yawma alqiyama. Tunuulira hadithi ya sahaba yitibwa Abi Hurayra radiyallahu anhu, yagamba qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu. Abantu bamitendera 7 Allah subhanahu wa ta'ala agenda bateeka mu kisiikirize kya arushi ye. Olunaku wetagenda kubeerayo kisiikirize kyonna okujjako ekisiikirize kya arushi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Omutendera ogusembayo yagamba sallallahu alayhi wa sallam ti wa rajulun, ye musajja yenna oba mukyala yenna nga bano abaatuusidde wano olwaleero: Ismaila Kabaka akomyewo omulundi ogwokubiri, Umar Wanyonyi, Saidi Kamara, Ismaila Kabaka, Zaitoni Munyu, Shadiru Nsimbi, Zamzam Nakayenga, Saidi Kamara, Harriet Bira, Sophie Cheyune n'abanenya Mariyat, Nasif Hassan. Abaana Adamu nga bano ti Allah agenda kukola atya? Agenda bateeka wansi wa kisiikirize kya arushi ya Allah. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin, ye muddu yenna omusajja oba omukyala nga bano bensomyeko olwaleero, tasaddaqa bisadaqatin, asaddaaka olusaddaaka. Allah amuwadde ensimbi wallahi n'asaddaaka,
neyerekereza najjako omutwalo, neyerekereza n'ayamba abaddu ba Allah batalabanganako, neyerekereza n'ayingira mu bwetaavu bw'abaana Adamu. Tasaddaqa bisadaqatin, omuddu asaddaaka olusaddaaka, Allah agenda mutaasa ebizibu ebigenda okubeerawo yawma alqiyama. Wa shiddatun yawma alqiyama wa hurraha, n'obukambwe n'ebbugumu erigenda okubeerawo yawma alqiyama. Allah agenda tuyiteeka, la ilaha illallah, Allah agenda kuteeka abaana Adamu bakuŋŋaane yawma alqiyama. Allah se enjuba eyo gy'olaba eri waggulu mayiro ne mayiro gy'eri waggulu eyo, Allah agisse mu riwaya ya hadithi shibra luta nga enjuba eri kumpi awo. Allahu akbar. Abaana Adamu batuuyane olw'ebyonoono bye baakolanga, naye wakitiibwa Allah agenda kubeera nga ataasa abaana Adamu abo abaasaddaakanga, abeerekerezanga emmaali yaabwe. Nalaba omwana Adamu ng'azze nga mwetaavu, aze ku dduuka lye ng'alinamu 11 ng'alina alabye omwana Adamu azze gy'ali ng'alinamu ensonga emukaluubiridde yaake, n'ayingira mu bwetaavu bwe. La ilaha illallah. Allah agenda tusinkanya yawma alqiyama, abaddu abaali bawaayo ensimbi za wano mu Salamu Charity nga Allah batadde wansi wa kisiikirize kya arushi. Sawaki Allah subhanahu wa ta'ala kituwe, atuteeke mu bbo, akkirize saddaaka yaffe, akkirize emirimu gyaffe ebirungi gyonna gye tukola. Najatun min hurri yawma alqiyama, buli wosaddaaka wakiba Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutaasa ebbugumu erigenda okubeerawo ku lunaku lw'enkomerero. Togenda ddirabako gwe gy'onaalabira abaana Adamu nga bali batuuyana, ng'entuuyo zimuli wano mu bulago alinga ali mu swimming pool, olwo abaana Adamu bagenda okubeera mu ntuuyo ze ng'ate zimwokya ng'alinga ali mu ocean, ng'alinga ali mu Indian Ocean, ng'alinga ali mu Atlantic Ocean, ng'alinga ali mu Red Sea, ng'alinga ali mu Lake Victoria, ng'ali mu ntuuyo ze zimukuŋŋaanidde mu bwe ziti. Ate waliwo abaana Adamu abagenda okuyimirira mu ntuuyo zaabwe nga zibakoma muno mu kiwato. Olwo abaana Adamu bagenda okuyimirira mu ntuuyo zaabwe nga zibookya nga zibakoma wansi mu bigere. Saba wakiba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize. Yagamba sallallahu alaihi wasallam, kullu muri'in, buli mwana Adamu yenna, buli mukyala yenna n'omwami yenna, fi dhilli sadaqatihi yawma alqiyama. Tuyulire obujulizi buno. Kullu muri'in, buli musajja yenna na buli mukyala yenna, buli muntu yenna ali ku nsi, fi dhilli sadaqatihi, agenda kubeera mu kisiikirize kya arushi, kya saddaaka ye yawma alqiyama. Lwaki toyongerako ku nsimbi z'osaddaaka? Allah subhanahu wa ta'ala akuwa ekisiikirize ekinene hatta mukaburi nga tetunaatuuka yawma alqiyama. Mukaburi wano wetulaga omwana Adamu yenna eyali nga muyitirivu wa kusaddaaka, wakitiibwa Allah agenda muteeraka essi mukaburi ye. Eno essi eri mu studio yaki Allah agenda gikuteera ennungi esinga ne zino, wallahi esinga ne zino Allah gikuteere mukaburi. La ilaha illallah. Limadha? Lwa nsonga yaki? Ya saddaaka. Njabasaba ab'ebitiibwa, programu eno yingira mu bwetaavu bw'abaana Adamu, osaddaake washiba Allah akuteereka essi mu kaburi yo, osaddaake washiba Allah akuteerewo ekisiikirize ekigenda okubeera nga kisiikirize omusana okubeera nga kutuukako yawma alqiyama. Owa Airtel nja kusaba oyite ku nnamba eri ku screen yo *185 *9 nyiga 43 42 98 osembeyo 9 then onyige hash. Wona nyiga hash biiznillah, teekamu omuwendo gw'ensimbi gweyagala gutuuke wano ku Salamu Charity biiznillah tabaraka wa ta'ala. Wegutuukira bwekutuwe papa, insha Allah mbeeranga nkusomerawo. Baddu ba Allah bebitiibwa nga tugenda mu bulango. Najatun min hurri yawma alqiyama. As-sadaqa, buli wosaddaaka Allah agenda kutaasa obukaawu n'ebbugumu erigenda obbeerawo yawma alqiyama. Olwa hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti kulli muri'in, buli mwana Adamu yenna, fi dhilli sadaqatihi yawma alqiyama, agenda kubeera mu kisiikirize kya
kya saddaaka ye yawma alqiyama kyandibadde kya buvunaanyizibwa buli lunaku n'ofunayo abaddu abaana Adamu wallahi abakusabira edduwa ezifaananako bwe ziti nti barakallahu fiikum saba Allah akuwa ejjana firdausi, Allah akutwala e Makka ne Madina, Allah akuwanguyiriza obulamu, Allah akuwa obulungi mu nsi muno ne ku nkomerero. Buli lunaku wandibadde olwana nnyo wallahi n'okifuna. Edduwa ennungi ezo nsaba Allah alongoosa abazadde bo, saba Allah akuyingiza ejjana ne bazadde bo. Edduwa ezifaanaganako bwe zityo wadduwa Allah ab'ebitiibwa onaazifuna otya? Beera mu baana Adamu ababeerawo mu nsonga z'abaddu ba Allah, oyambe washiba Allah subhanahu wa ta'ala, naawe ajja kubeera nga akikuwa. Katuve ku mbulango katono nnyo, tokyusa kalimiko, tokyusa TV, tukomawo biidhinillah. Uganda fire! Ediba fire! Ababoda fire! Bannange mwebale okuwagira Uganda Cranes nga nambonezebwa okugulawo emiryango gye. Mwebale kwambala langi zaffe n'emijoozi gyaffe mu ssanyu. Muyiwawo omubiri wadde tuwangudde ne bwe tuba tukubiddwa eddiba. Kati nno Uganda Cranes nga yeetegekera okwambalagana ne South Africa gattako ne Congo mu Septemba ono, ate yo South Sudan yakwambalagana nayo mu October. Olwo baddiŋŋane ne South Africa ne Congo mu November. Ogwamu eki kuleeta fire. Anti awali obuwagizi bwammwe Uganda Cranes tewali kigirema. Uganda fire! Bikutuusiddwako MTN, omuwagizi wa Uganda Cranes nambeemu. Nga tuli wamu tewali kitulema. Singa amanya ogengamu gwe ne family ogokozesa okwetangira ono mubbi asinga bazoganya buli kiro. Kugana makufulu genina ne magujja yange ng'omubbi ayitirawa. Sai gwe ne family omusiba muzunga mutwere kumpi buli mwezi. Naye waliwo n'omubbi w'omutawaana mutanakwetangira. Malaria mubbi tomukkiriza kunyaga wamu n'abaagalwa abo. Mutangire ng'osula mu katimba k'ensiri. Abakyala ab'embuto mugendenga mu antenatal care era mufune eddagala lya Fansida libayambe n'abaana bammwe abatannazaalibwa okwetangira omusujja guno ogwa malaria. This message is brought to you by YPA Goats Farming Project bakuguliddewo olujja olw'okugaggawala okuyita mu kulunda embuzi. Balina embuzi ez'olulyo nga zikula mu myezi 6 n'ofuna amagoba. Bakusomesa n'ofuna amagezi ag'ekikugu ku kutandikawo faamu y'embuzi n'ennunda ey'omulembe, kw'ogatta endiisa n'enzijanjaba. Balina ensigo z'omuddo omulungi ogukuza embuzi amangu. Gw'alina ekirooto ky'okulunda embuzi, jangu mu YPA tukutaasa okufiirwa. Tusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Rubaga okulira n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe kya YPA Building oba Nansana Naluvule. Tukubireko ku noti 7 noti 3 noti 34 oba noti 774 313 551 ye YPA Goats Farming Project. YPA. Salaamu egabudde. Oli munna bizinesi oba olina ekitongole ekiwa obuweereza obw'enjawulo nga weetaaga kimanyike mu buli maka mu ggwanga lyonna. Salaamu TV ekuleetedde enteekateeka ya Salaamu egabudde. Guno gwe mukisa gw'ofunye by'otunda ne by'okola birangibwe ku TV yaffe Enganzi wamu n'emikutu gyaffe emigatta abantu gyonna. Weegatte ku bukadde n'obukadde bw'abalabi baffe okwetooloola Uganda yonna, era bizinesi yo yeeyongera okumanyika nga bw'onyumirwa emiwendo egisaliddwako osobola okuganyulwa okwannamaddala mu kulanga kwo. Tosubwa omukisa Ssemakisa guno ogukuweereddwa. Okumanya ebisingawo tukubireko leero ku 070 54 76 09 oba 0783 27 21 34. Salaamu egabudde ku Salaamu TV, olutimbero olw'emirembe. They've made our colors shine in the Olympics, from Cheptegei to Chemtai. Now as they head to the Olympic Games Paris 2024, join Plascon, wear your black, yellow and red and support Team Uganda. Tuakemu Olympics. Plascon, proud sponsor of the Uganda Olympics team. Plascon, color your world.
nga tukyali mu kaweefube w'okubunyisa obuweereza mu ggwanga. Salaamu TV tukuleetedde empaka za Qur'ani eziyitibwa Salaamu African Quran Stars zaakuyindira mu ggwanga Uganda mu mwezi gw'ekkumi omwaka guno. Olina ekikwetaagisa okuzeetabamu oba ekyo ekiyinza okufuula nantameggwa waazo oba asuukulumye ku balala ofuuke omuwanguzi ow'empaka zino. Salaamu African Quran Stars, lindirira. Salaamu TV, olutimbiro olw'emirembe. Experience the ultimate in bathing luxury with Lanzo Luxury Bathing Soap. Choose from a variety of refreshing types, including menthol, antibacterial, ice cool, blueberry, coconut, and raspberry. Each one promises an upper-world, refreshing feel that redefines your experience with bathing. Lanzo Luxury Bathing Soap, the ultimate refreshing feel. Distributed by Chapa General Enterprises, located at shop number 3, Rafik Building, Chikuba, Kampala. You can find Lanzo Luxury Bathing Soap in shops and supermarkets nearby. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Mbakulisaayo ab'ebitiibwa mu kunoonyaako ku nsimbi, alhamdulillah. Mbakulisaayo omulundi ogwokubiri, alhamdulillah, barakallahu fikum. Mwebale kunywa ku Katonda, n'abadde ateekayo otuzzi, n'atazze na kitabo ng'agenze n'akigula, n'abadde talina kakalaamu ng'akafunye, n'ataddeko essimu y'okulikoodinga, alhamdulillah, mukulikireeyo ddala. Gundi Airtel, alhamdulillah, tubasaba Airtel network erimu dawuni mukko, naye insha Allah tujja genderawo. MTN kozesa ennamba eri ku screen yo biidhnillahi tabaraka wa taala, star 165 star 3 star 3 5 onyige hash. Teekamu omuwendo gw'ensimbi gw'oyagala, oba oli awo gw'ogenda okugula nagwo essimu kabuliyo. Omuwendo gw'ensimbi gw'ogenda okugula nagwo shade, gw'ogenda okugula nagwo ekisiikirize ku lunaku lw'enkomerero. Gula ensimbi mu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakugabiridde mu mbeera yonna, oba oli awo Allah subhanahu wa ta'ala anaabanga akuwa obulungi buyitirivu. Baddu ba Allah b'ebitiibwa, omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atuleetera biki bye tufuna nga tusaddaase, emigaso emiyitirivu egy'ebbeeyi omwana Adamu gye yandibadde alafuuba n'okubeera ng'agigwamu oba oli awo ng'agifuna. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali muyitirivu wa kusaddaaka ye kennyini. Aisha radhiyallahu anha mukyala we atunyumiza n'atugamba nti tikana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada nnas. Omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yali muntu akyasinze okugaba. Allahu akbar. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, atawatuka mwezi gwa Ramadhani ng'agaba n'akisusa n'okisusa. Twandibadde twogera engombe ey'olwaleero abavubuka gye balina nti ng'agaba paka kuwulira bubi. Omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam lumu omusajja yajja n'asiramuka, yali mukulembeze. We yasiramuka omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ataahu ghanaman, n'amuwa embuzi ezijjuza ekiwonvu ekiri wakati w'ensozi ebbiri. La ilaha illallah. Omusajja we yasanyuka nnyo, n'adduka n'agoba embuzi empitirivu, n'azigoba n'azikuŋŋaanya, n'addayo eri abantu be. We yatuukayo bw'ati ewaali abantu be, yayimirira mu maaso gaabwe n'abagamba nti ya qawmi, abange bantu bange, asirimu musiramuke. Fa inna Muhammadi, mazima Muhammadi oyo gwe nali ŋŋenze okubeera nga njadala, nga ŋŋenze mutiisatiisa, ŋŋenze kubeera nga tubaako ensonga ze twogera naye nga muwakanya. Wallahi yu'ti ataah, olugaba lwagaba ma yakhsha min faqar, tatya nti agenda kwavuwala. Mbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam kana ajwada nnas, yali muntu akyasinze okugaba,
yali muntu akyasinza okuyingira mu nsonga z'abaddu ba Allah ab'ebitiibwa abeetaavu. Wallahi buli w'osaddaaka hakkan Allah akubeererawo ensonga zo. Ngaje tinampeera Sufiya Allah subhanahu wa ta'ala yerekereza nawa omuddu omuzaano ono yerekereza nakwata omutwalo gonna mulamba n'agamba nti nguwaddeyo oba oliawo ngule essimu kabuli yange. Muddu wa Allah w'ekitiibwa yagala okuwulira ebbugumu eribeera mu kabuli, funayo akantu kooziika akayina obulamu. Tugeze nga kakoko bweka tukafudde kaziike sima wansi futi ng'emu kateekayo wansi, oluvannyuma lw'eddakiika 4 ojja kukajjayo ng'olaba kikafaananamu. Ebbugumu eribeera wansi eyo muddu wa Allah w'ekitiibwa. Kati oyo yenna yagala oteeka essimu kabuli ye, wallahi yatasaddaq, yerekereza n'asaddaaka mu maali Allah gy'amuwadde. Nga Haji Semuju Ashraf yerekereza n'agamba nti 10 zange ziizo 4 wallahi bwe busobozi bwe nnina seeka nze nzitaddeyo. Haji Kato Abdu naye nayingirawo masha Allah tabarakallah. Sematimba Ismail Sematimba naye najja ne Singisi Kasanvu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Saba Allah ateke ensonga ennungi wakati w'obulamu bwammwe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abamalire obwetaavu bwammwe. Allah musabanga mwegayirira abamalire ensonga zammwe zonna. Wallahi omuddu wa Allah okwerekereza olunaku lw'emmande ze zimu ku nnaku ezikaluba yaahi n'ogenda mu kibuga ogenda mu kibuga ng'ogenze kunoona ssente n'okomawo n'amabanja. Niye abaddu ba Allah beerekereza niyerekereza n'agamba nti ziizo akasanvu kaako kagende masha Allah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ababeererewo kuzimu ku nsonga ku bulungi obuli mu kusaddaaka. Inna sadaqatan mazima okusaddaaka la yutfi'u ghadaba rabbi, okusaddaaka kukendeeza obusungu bwa Allah. Buli w'osaddaaka obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala obeera obukendeezezza. Wallahi tulina bingi bitusobezza Allah mu buvubuka bwaffe. Osanga abasajja bakulu nga yeenyumyako n'agamba nti ffe twalyako bye twalya ebyasigalira byammwe bamusaayi muto, naye nga yatarifu yeenyumiriza mu byonoono bye yagwamu. Kati mu mbeera ezo zonna okusangulawo obusungu bwa Allah oba oliawo obukuliko, wallahi weerekereza osaddaake nga Haruna kyeyune kyakoze. Weerekereza osaddaake nga banno abakulembedde bwe bakoze. Wallahi obeera okendeeza obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Zibala ebizibu n'emitawaana egitukkira abaana Adamu abamu ne bavaayo ne basanyuka musanyusi. Bino ebirwadde ebijja bisukaali bipuleesha tebyaliwo yaahi. Allah subhanahu wa ta'ala bi COVID-19 byaleeta ebirwadde n'owulira nti abantu 8 bagenze bafudde. Allah subhanahu wa ta'ala abeera musunguwavu. Naye tuba twagala okukendeeza obusungu bwa Allah bwatuyinako, wallahi tusaddaake. Washiba Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga akendeeza, ajja kubeera nga akkakana obusungu bubeere nga bukendeera. N'owulira nti enkuba yatonnye, ab'ebuduuda abantu 8 bafiiriddewo. N'owulira nti emmotoka yagudde ku accident abantu 5 bonna bafiiriddewo. La hawla wala quwwata illa billah. Obonna busungu bwa Allah. Oyo yenna ayagala okkakkanya obusungu bwa Allah yatasaddaq, yerekereza n'akwata mu maali eyo Allah gy'amuwadde n'asaddaaka. Oboolyawo Allah subhanahu wa ta'ala namukendeereza obusungu bwe. Wassadaqa annaha tukaffiru al-khataaya. Buli w'osaddaaka washiba Allah subhanahu wa ta'ala akendeeza akusangulako ebyonoono byo. Omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yagamba as-sadaqatun mazima bw'omwana Adamu waakwata mu maali ye n'asaddaaka tutfi'u al-khati'a. Allah akuggyako ebyonoono, Allah akusangulako amazambi, Allah akuggyako emitawaana gyonna gye wagwamu. Tutfi'u al-khati'a washiba Allah akusangulako ebyonoono byo kama yutfi'u al-ma'a an-naara, nga wolaba omuliro amazzi we gagusaanyaawo. Baddu ba Allah ab'ebitiibwa Nanteza Rashida, baddu ba Allah baabano batuuka baagala Allah subhanahu wa ta'ala oba oliawo abasanguleko ebyonoono byabwe. Sawa ki Allah subhanahu wa ta'ala
aberenga tusangulako ebyonoono byonna bitwali tukoze ne saddaka yaffe eno gitwerekereza ne tuwaayo. Saba washiba Allah subhanahu wa ta'ala atumalire atubirirewo mu nsonga zaffe zonna. Abebitiibwa, emigaso gya saddaka miyitirivu gy'okusaddaka. Waliwo omugaso guno omulala mu dduwa Allah w'ekitiibwa gwe wandibadde weerekereza ne waguwuliriza. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala, mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ekifaananyi ky'abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abeerekereza ne bawaayo emmaali yaabwe mu kkubo lya Allah. Kamathali habba ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba. Allahu akbar. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah yagamba mu aya eri mu suratu Baqara, mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ekifaananyi ky'abaana Adamu, ekifaananyi ky'abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abeerekereza mu maali yaabwe ne basaddaaka mu kkubo lya Allah. Kamathali habba. Allah yakuba ekifaananyi kiringa kya empeke ya kasooli, empeke y'ebijanjaalo, empeke y'ekinyeebwa, empeke ya soya, empeke yaani gyebakolamu emberenge, popcorn ya rabbi baziyita batya, empeke yobo kasooli obwo obwa yero obwo mbwerabidde erinnya lyabo. Allah yakuba ekifaananyi kya mathalu habba. Wokwata 10 n'olusaddaaka bwoti obeeranga akutte empeke ya ginnati y'ebinyeebwa n'oteeka wansi mu ttaka. Ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulati 100 habba. Tunuulira wallahi engeri Allah gyakubisizaamu. Osize empeke emu naye Allah subhanahu wa ta'ala n'ameza n'akubisizaamu ekimera ekigenda okujja ng'ekimera kimu kiriko kuba ekifaananyi ng'ekyakasooli. Osimba empeke nga 3, Allah n'aggyayo kasooli. Oluusi eminwe egimu ebikole ebimu bijja nga biriko eminwe 3 2 naye nga wallahi tesobola nakubala mpeke ziriko. Yeyo ensonga Allah subhanahu wa ta'ala gyagabiriramu abaddu ba Allah abasaddaaka. Saba washiba Allah subhanahu wa ta'ala atugabirire. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugabirire. Allahu akbar. Gamba amin mu dduwa Allah. Osaddaasa ensimbi yo ate tukusabira oganya okusaba. Gamba ti Allahumma amin. Saba washiba Allah subhanahu wa ta'ala atugabirire. Nga tatukendeereza. Saba Allah jayo riziki yaffe yonna gyeri abeerenga gitusembereza. Tumusaba washiba Allah atuwe tubeerenga tukola kitono nga tufuna nnyo. Tuleme kubeera nga tukola nnyo nga tuteekamu amaanyi gaffe mayitirivu naye nga tufuna kitono. Ebintu bino ebintu bya Allah byewuunyisa. Asikaali asula ekiro kiramba ng'akuuma yandibadde yasenga ssente naye Allah subhanahu wa ta'ala amugabirira mu mbeera ye n'agabira ne boss mu mbeera ye. Obugagga si kusula wabweru yaakhi. Allah subhanahu wa ta'ala asiima busiimi mulimu gwe gw'okoze. Allah ayinza okusiima yo saddaaka yo gy'okoze y'osiringisa 1000 yaakhi ng'ogiyambisizza omwana Adamu nga ddala abadde mwetaavu. Allah n'agisiima, Allah n'akujja mu bwavu. Allah subhanahu wa ta'ala asobola okusiima akalimu kamu bwe kati k'okoze ng'oba oliawo oyinza okuba nga obadde okayisaamu n'amaaso naye Allah subhanahu wa ta'ala n'akasiima n'akujja mu bwavu. Tunuulira abaddu ba Allah bangi. Olwaleero buli muntu yeewuunya. Waliwo n'omuvubuka bamuyita obatengetenge. Yaakhi Allah ye kye yamuwa kyakkanula maaso naye Allah amusitudde mu nsi yonna. Atambudde ewuuyo oba ali kati Dubai. Nsi yonna wuuyo agenda agitambulamu naye maaso ge kumola bwati maaso ge Allah n'amuwa. Awo ekyo Allah kyamuteereddemu. Allah naawe ayinza okuta olaba abaana Adamu bangi nga Allah abateereddemu mu mugulu ng'asamba kapiira akyanga kapiira bwati Allah n'amuwa. Waliwo abaddu ba Allah nga ye ayogera bwogezi bwati wakwata omuzinda we yaakhi tewaliiwo kantu konna wadde n'akayinji kayimirira ne kawuliriza nga Allah subhanahu wa ta'ala wamuteeredde. Waliwo ate Allah baawa obwongo nga ye Allah amuwadde bwongo buyitirivu nga Allah wagenda mumuweeraawo riziki ye
wegenda okuyitira. Waliwo bano abagenda okujja nga ye akyanga mikono what? Allah namuwa, Allah namugulirawo. La ilaha illa Allah. Sengera twali tumanyi riziki ya Allah. Imam Shafi yagamba nti tawakkaltu fi rizqi ala Allah khaliqi wa ayqantu anna Allah la shakka la ziki. Falaysa yagamba nti tawakkaltu fi rizqi, nesigamira Allah nti mazima Allah subhanahu wa ta'ala yenanyi riziki Allah ajja kungabirira era Allah yenanyi. Yagamba nti wa ayqantu anna Allah la shakka la ziki, nekikakasa mu mutima gwange nti Allah wange ajja kukola ki, ajja kungabirira. Teyakoma okwo n'agamba nti nakikakasa ekyo riziki yange neweeba nga eri wansi mu nnyanja, Allah agijjayo n'agindeetera. Waliwo ekitabo ekimu kye nali nsomamu, omuwalimu bamuasirina abawalimu b'omwaka guno bw'ekisanja kino, yaliwo Saudi Arabia eyo, abeera ali mu kulya mmere, pusi yeewaka ebeera ejjudde empisa, nejja neebuuka nejja mu sowaani ya mukama we, nejjamu ekifi ky'enkoko nedduka nakyo. Njagala balaga riziki nedduka nakyo. Weyadduka seeka neyeebuuza n'agamba nti pusi eno si embeera yaayo. Seeka nemmere eyo n'agirekawo n'atambula n'agenda ng'agoberera pusi eno gyeraze. Agenda ogisanga ng'epusi ekifi teyakirya, wabula yakitwala n'ekiteeka, nedduka akatemerero nga kawanvu n'ekiteeka ku kituli ky'omusota, n'etambula n'evaawo. La ilaha illa Allah. Weyavaawo seeka n'ayimirira ebbali wati neyeetegereza, agenda olaba thu'baanu al-a'ma, omusota nga muzibe. La hawla wala quwwata illa billah, nga Allah aguleetedde riziki yaagwo. Thu'baanu al-a'ma, omusota nga muzibe, ne guva mu kituli ne gujjawo riziki yaago, ekifi ky'ennyama kyali kya nkoko, ne guddayo wansi mu kituli. Pusi n'omusota tebikwatagana, naye tunuulira Allah subhanahu wa ta'ala waleese riziki y'omusota n'agiyisa ku mulabe waayo, ng'omusota guno tegulina ngeri gye gugenda tuuka mu maka, naye nannyini maka pusi n'eggyeyo ekifi n'ekitwala. Senga twali tumanyi emitendera Allah gy'atugabiriramu, wallahi twandibadde basiimu, tetwandise bannaffe, tewandibaffunye kasajja ku mutima nga munno ayina Allah subhanahu wa ta'ala byamuwadde gwe by'otayina. Tewandibadde na nsaarwa, tewandibadde na mutima mubi gutayagaliza. Sawaaki Allah subhanahu wa ta'ala atutaase emitima egitagaliza, atuwe ffenna emitima egyagaliza bannaffe. Yeri hadithi gye twatandise nayo, omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tayinza kufuuka mukkiriza omu mmwe okuggyako nga yagalizza muganda we gw'okakasiza ddala nti enjala emuluma, yaakhe n'omwagaliza obulungi n'oyagala kute nga gwe bukkuse. Muganda gw'okakasiza ddala nti talina kyakulya, n'omuwa ekyokulya kimuyisa mu lunaku. Muganda gw'okakasiza ddala nti muddu wa Allah olwaleero talina waakusula, oba oliawo nga Allah akuwadde obusobozi n'omufunira wawaasula. Mu mbeera eyo ezo sente ze mukwata ne muwaayo wakiwa Allah, ne muziwaayo wano ku Salamu Charity, muddu wa Allah zikola mirimu egyo. Era mbasaba biidhinillah mu dakika zino ezisigaddeyo entono ennyo tufuneyo abantu 10 biidhinillah, abasuubula olunaku lw'emmande luno biidhinillahi tabaraka wa taala. Ate nga n'ekyokubiri tuli mwezi mupya ogw'obusiraamu, tuli mwezi mpya ogw'obusiraamu, twagenze mwezi ogwokubiri ogw'obusiraamu. Basaba tukwate ensimbi ezo tuziteeke ku Airtel, ennamba eri ku screen yo biidhinillahi tabaraka wa taala. Khitaman, nga tumaliriza ebitiibwa wadde wa Allah ebitiibwa, tusembyeyo hadithi zino obulungi obuli mu kusaddaaka. Nabbi yagamba nti anfiqu, hadithi al-Qudusi yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti anfiqu, owange muddu wa Allah ali ku Salamu TV, anfiq saddaaka unfiq alayka. Allah subhanahu wa ta'ala nawe akuwe, Allah akubeerirewo. Anfiq saddaaka, waayo
washiba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga nawe akuwa. Hadithi endala Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaliyomu kubakozi ba Nabi sallallahu alayhi wasallam agamba qala ya gamati qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ombakwa Allah sallallahu alayhi wasallam yagamba bigamba bino lamma khalaqa Allahu al-khalqa Allah yamal oluvanyuma yatonde ebitonde byonna ja'alat al-ardh tamidu wa takaffa'u Allah yateka enseno najifula tataharrak mwana watunga yesigamidde obange etambulira ku mbeera zino wammanga. Allah yafuula ensi nnene ng'ebintu byonna bigenda kubeera nga bitambulira ku yo. Fa arsalaha biljibal Allah nasindika n'ensozi nateekamu ensozi fastaqarrat ensozi ezo nezigumira mu nsi. فتعجبت الملائكة الملائكة نزاوnya من شدة الجبال obusozi obugumu bw'ensozi obunene bw'ensozi ezo. فقالت نزigamba الملائكة يا ربنا owange omulezi waffe Allah هل خلقت خلقا أشد من الجبال wali otonzeeyo ekitonde kyonna nga kinene okusinga ensozi. قال الله washiba Allah subhanahu wa ta'ala kyavaga nti naam tiye waliwo ekitonde kye nali ntonze nga kisinga ensozi. Qala naam alhadid amayinja oba ebyuma. Qalu zimalaika nezigamba Allah nti ya rabbi owange omulezi waffe Allah fahal khalaqta khalqan ashadda min alhadid oyinayo ekitonde kyonna kyewatonda nga kisinga ashadda min alhadid nga kisinga ebyuma. Qala naam Allah kyavaga nti ye annar natonda omuliro ng'omuliro gusinga ki ebyuma. Era kyovola okwata omuliro n'oyokya ekyuma ne kisaanuuka. Qalu zimalaika za Allah nezigamba nti ya rabbuna owange omulezi waffe Allah fahal khalaqta khalqan ashadda min annaari oyinayo ekitonde kyonna kyewatonda nga kisinga omuliro. Qala Allah n'agamba nti naam nti ye alma amazzi gazikisa omuliro. زملائكة ذا الله نزدمن زمبوزم بك واشتي الله سبحانه وتعالى. قالوا يا ربنا أوانهم نزوا في الله فهل خلقت خلقا أشد من الماء وإن يشتون شنك وتونا نشسي مزي. قال نعم الله شافا قامتي الريح امبيو جولا بيو استلا مزي نيغا استلا بيتو وغورو تنولي لا غندو سمكو شافا يوشا نبي نوح عليه الصلاة والسلام. هود الأقباب بوزقواكو يقول لما تزايو حديثين تفني الدواء بإذن الله تبارك وتعالى. قالوا بس ملائكة نزدم نزبوزا الله سبحانه وتعالى يا ربنا وانقم نزي وفي الله فهل خلقت خلقا أشد من الريح وإن يجتوني تنشي وتونا نشي بيو. قال الله وشيوى الله شافا قامت نعم تيه ابن آدم نسي نتونا موانا آدم wanadamu oyo mukalubu muzito nnyo. idha tasaddaqa omwanadamu bwasaddaka bisadaqatin nesaddaka biyaminihi ng'asaddasiza mukono gwe ogwa ddyo fa akhfaha nagikweka an shimalihi kono n'atamanya mwanadamu wakiba Allah abeera muwadde biyitirivu. Baddu ba Allah bebitiibwa oli wa bbeeyi nno osinga biri ebintu byonna ebitonde bya Allah byatonda. Lwaki? Lwa saddaka yojokote no saddaka. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim yamala okuzimba Kaaba yawanika emikono gye ne Ismail ne basaba Allah akkirize. سبع الله سبحانه وتعالى كريزة صداقة يفي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم رزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم رزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم رزقنا رزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد الله سبحانه وتعالى أبانا دام أبيد كريزة بصداق ماريا وي nibakwata mu mali yaabwe yekitiibwa ne basaddaaka. Saba wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala ogobe enjala mu maka gaabwe.
ayi Allah nsaba obeere ng'obabeererawo mu nsonga zaabwe zonna. Washiba Allah tukusaba tubeererewo mu nsonga zaffe zonna. La takilna ila anfusina tarfata ayn ya Allah. Omulezi waffe Allah tusaba oleme tulekerera nsonga zaffe zonna wadde olitema lw'eriiso. Ayi Allah tuli balwadde mu ffe, saba Allah obeere ng'otuwonya. Baganda baffe bangi abalwadde alina obulwadde obuyitirivu, saba Allah subhanahu wa ta'ala obawonye. Baddu ba Allah ab'ekitiibwa Allah, baddu ba Allah saba obeere ng'obalina obwetaavu bwabwe ya Rabbi. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. منا أبادكم سلام TV ندلا سيكا ججا وانغي شيخ عبد القادر كيزا district kazi wa Greater Ruwero kutumiddeko nnyo awangalira nakasekeyo bukuuku n'abazzukulu be bonna ekawandaawo n'abatabani be bonna ne bamaama bange bonna mbatumiddeko. Saba Allah subhanahu wa ta'ala bakuume Sheikh Umar Siddiqi mu bulwadde bwe akyali India mukosefu. Saba shi Allah subhanahu wa ta'ala muddize obulamu obulungi ne family ya Siddiqi Semule mwenna mbatumiddeko yonna gye muli nammwe mwenna badde batulaba mbatumiddeko nnyo, mbagala nnyo kumanyanga mbagala n'ebitankwatako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.